Nkwaniriza nnyo nate mu pulogulaamu yaffe eno kyosiga ky'okungula. Mu pulogulaamu yaffe eyo eya wiiki ewedde omusomo gwaffe gwali ku bitooke era twayiga nti ekirime kino ekiganze ennyo mu nsi yonna byatandika okulimibwa dda kumpi emyaka 8 nga Kristo tannajja. Kirimibwa mu mawanga ag'enjawulo ng'era abalimi balima ebika eby'ebitooke eby'enjawulo okusobola okubifunamu emigaso egy'enjawulo. Era ku mulundi ogwo twayiga nti Uganda ekwata ekifo kyakubiri mu nsi yonna mu kulima n'okulya amatooke era nga tulina ebika ebisobera ddala mu 120. Nga bulijjo funa ekitabo kyo n'ekkalaamu ogenda okuwandiika ebyokuyiga byonna by'onoofuna mu musomo guno ogwa leero. Ekizambo naffe aba Prime Power Uganda wali mu ndeeba bye basasulira obudde buno mwe tuyigira, n'olwekyo kitwale nga kya nsonga naawe okubawagira bw'obaako kye weetaaga okutumbula omulimu gwo ogw'obulimi. Prime Power Uganda wano buli lunaku tuyiya mulimi abadde atya nga tanyigirizibwa mu byalima ng'akozesezza amaanyi matono ng'ate akozesezza ssente si nnyingi ate amagoba ne gabeera mangi. Ebyo byonna ebyuma twabireese. Enfukiriro ey'omulembe, tulina power spray ez'oku mugongo, tulina eza wansi ng'otambuza lupiira mu mita 5, tubeera ne mist blower ng'ekola bulungi nnyo efuuwa lufu lwokka naye akawuka ne kaba nga kafudde. Tubeera ne pampu bweziti ezikuba ddate water, tubeera n'esobola okukuba mu mita 3, 6, 10 oba ng'osobola okukuba amazzi go ng'olima musana. Akatale kajja kunoonya ne bw'oba olimidde mu kyalo yonna tukukakasa ojja kufuna akatale. Ebintu byabwe biri genuine. Natandika obyesiga olwa mashini eri ya kaca kati mbadde nnoonya eno endala ennene esinga ku eyo. Prime Power Uganda ffe tusangibwa mu Ndeeba ku Najja building, tuliraanye KCB banka. Sasula mpola bw'omalayo mashini eba efuuse yiyo. Jangu tukulaakulanire wamu tujja kusomesa ate ku bwereere. Ndowooza kya nsonga ddala naffe okubawagira buli lwe tubaako ekyuma kyonna kye twetaaga okwongera okutumbula omulimu gwaffe ogw'obulimi. Erinna abapya abaakatwegattako essimu yaffe eri 0704 63 62 75. Kuno osobola okuweerezaako ebibuuzo oba ebirowoozo by'ebizimba n'okutuyita okukukyalira naawe osomesa abantu ba beene beekutule ku lukokkerera obwavu n'enjala. Osobola n'okutukyalira ku kibanja kyaffe ekya www.defcomconsults.com gy'ojja okusanga ebintu ebirungi ebitagambika ebyokuyiga. Kwate nno atasobola kugenda ku mutimbagano jangu mu library yaffe wano ku Uganda Road ku Kisozi Estate Office. Wojja okusanga okutambula obw'emisomo egy'enjawulo mu by'obulimi, obulunzi n'okulabirira obutonde bw'ensi mu ngeri ffenna tuganyula mu bujjuvu. Tujja kusanyuka nnyo nnyini ddala okubalaba. Kati katugende mu maaso. Uganda y'ensi esinga okulya amatooke mu nsi yonna, n'olwekyo akatale k'amatooke wano mu ggwanga kanene ddala, wabula okusoomooza okunene y'ebbeeyi yaago ekyukakyuka buli sizoni. Mu biseera by'omusana amatooke gaba mangi era ebbeeyi ebeera wansi ddala. Bwebanga embeera si yankuba eri mu kyalo, kano akatale kajulira ddala emmere n'awalala wonna, era tuba tugifuna mu bujjuvu, era n'emiwendo gy'emmere gikkira ddala wansi. Okugeza ensawo etuukira ddala ku mitwalo 8 okukkira ddala wansi. Ettooke eddene eribanga liri ku mutwalo kuba bwetandika okutonnya mu kyalo doolezi nennene ziba tezikyagendayo. Kati olwo ne batandika gireeta ku bugaali
olw'emmere eba ya buseere nnyo. Ensawo eno eri wakati wa mitwalo 14 ne 15. Ettooke eddene litandikira ku mitwalo 2 okudda waggulu, medium gumu kitundu. Abalimi b'amatooke bangi beekokkola abasuubuzi okubadondola naddala mu biseera eby'omusana amatooke ogengerera ennyo. Mukyengera otunulira olusuku ne lukusobera abadde afuna omutwalo gumu n'ekitundu gumu 2 mutwalo n'osanga ettooke bali kuwamu 12,000 nga ddene tosobola lyetikka nga gwe okwekwata n'oliteeka ku mutwe naye n'osanga bakuwamu 12,000. Batuwa obusente buke obundi bagira tubiteme bigumaawo batije ku byaki. Ekyamazima abasuubuzi batunyigiriza nnyo ate n'oluusi bayinza okukugamba nti amatooke gayunje ate ne bataganona. Abakugu nno mu nsonga zino ez'obutale bagamba nti okusoomooza kuno kutera kutuuka ku balimi abalimira omusingi omutono ate nga n'ebirime byabwe babitunda bwannamunigina. Kuba nti abalimi baffe tebakolera wamu kireeterawo engeri yakubeerako ba age ba broker bangi. Kubeerako ba broker abajja abakungaanya okuva mu balimi nobubeeko ba broker babeera ku stage awo mu byalo nga bajja amatooke ate kuba abagaleeta ku bugaali ate n'ofunawo abagajaawo oluusi mu byalo ne bagateeka ate kumpi n'ekkubo ate n'obeerako ate broker agasanga ku kkubo awo n'agatwala ate n'atunda bano abagatwala mu butale obunene. Akati ogenda okusanga nti wakati w'omulimi n'oyo alya waliwo ba broker nga 5 kuva ku 5 lundi oluusi 7. Akati ogenda okusanga nti ettooke lyaviidde ow'omulimi ku mutwalo gumu ligenda kutuuka empereerwe wali katale nga liri ku mitwalo 4. Olaba kakati nze bwema nga ndi mulimi ettooke lyange bampa mutwalo ate nengenda okukulira nti ekampala ettooke liri ku mitwalo 4 ndowooza banziba era baba banziba. N'olwekyo abalimi bakolere wamu bwe babeera nga mu bibiina akati okutegeera nti bwe tuba nga ffe tuli ku kyalo kino ekyalo ekimu ne tuba nga tuli mu kibiina kitegeeza tuba tusobola okulima ebintu ebifaanana ennimiro emu ate bwe tutuuka kutunda tuba tusobola okusolooza emmere yaffe n'ebeera ennyingi ne tusobola okufuna omuntu owaaloole oba omuntu yenna twala mu katale akanene n'aba najja n'atukola kinaatugulako. Kitegeeza nti bwe tuba tukendeeza abo ba broker wakati awo esente nyingi mwe ziggwa ogenda okusanga nti akabeera akatuweebwa keyongerako ate n'emmere abagirya mu katale tebajja kugigula waggulu nnyo kubanga oba okendezeza ba broker baliwo wakati awo. Eddoboozi eryo eryawamu ddungi naye ate okukolera awamu nga muteesa era ne mukola n'enteekateeka ey'okulabirira ensuku zammwe mu ngeri efaanagana kiyamba nnyo okufuna akatale akalungi. Okwo nno bw'ogattako okulima ebika by'ebitooke ebyayaanirwa ennyo ku katale ojja kusobolera ddala okutwala amatooke ekika kye kimu wamma akatale kakunyumire. Abalimu okusobola okuba nti bagulibwako amatooke ago kwabo basuubuzi abatwala mu butale obwo obuneneneko balina okubeera nga bali wamu balima obungi baba nga basobola okubeera nga balima amatooke amangi omulundi ogumu. Ate ennaku zino waliwo n'ebika ebyagalibwa kibuzi ensakala na kitembe n'embwa zirume. Eyo emmere eyina ebyo abalya oba abagula bye baagala era abasuubuzi bwe musuubuzi yenna ali mu katale mu bizinesi y'amatooke akugamba ekintu ekyo
agamba nti eri gye tutwala batusaba kibuzi. Waliwo ensonga emu lwaki abantu bagala akatale kagala kibuzi oba n'abasuubuzi lwaki bagala ekitooke kirwawo nnyo okwengera ate buno bw'oba okitambuza tekyonooneka mangu. Ate ne kiwooma n'emmere. Ekika kyokubiri ye musakala. Abaganda bakitegeera bulungi ekitooke ekyo. Ekitooke kirungi nnyo kirabika bulungi kirina eminwe emirungi miwanvu. Ate naddala abo batwala amatooke ebweru bakyagala nnyo. Latin America n'ensi eza Caribbean be basinga okutunda amatooke mu katale k'ensi yonna. Bwe twogerera bino nga Philippines, Spain, Mexico ne Dominican Republic ze zimu ku nsi akatale k'amatooke gye kakulira ku misinde egya yiriyiri. Bannaffe abo bakozesa tekinologiya ow'ekika ekyawaggulu ddala abasobozesa okugalima mu bungi ng'ate genkanankana obunene n'omutindo ogwetaagibwa katale k'ensi yonna. Nga tebannayunja basookera kukupima minwe okulaba nti gyenkanankana. Mu kuyunja waliwo obwegendereza obw'ekika ekyawaggulu era tebagakkiriza gwa ku ttaka obutanuubula minwe. Okuva mu nnimiro bagateeka ku waaya ezikakulubbye kumpi mayiro nnamba okugatuusa bwe bagalongooseza n'okugapakira mu bibokisi olwo ne balyoka bagatwala mu katale gye baba bageetaaze. Enkola ng'eno naffe tusobola ogikola. Mpozzi ekyama ekikusike bano kye balina nti balina ensuku nnene ddala okubasobozesa okulima amatooke mu bungi obwetaagibwa mu katale ate ekiseera kyonna. Mwebale kubeera balabi balungi okuva gye twatandikidde okutuusa kaakano. Eno katusooke tuwummulemu tunywe ku lwendo lw'otuzzi ate tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mwe tugenda okuyigira endabirira eneetuwa amagoba amangi ate mu kaseera akato toseguka weekuumire ku Terefayina tukomewo. Mukulikiriyo nnyo mu kuwummulako kaakati katusimbule. Bwe twogerera bino nga Uganda ekwata kyakubiri mu nsi yonna mu kulima amatooke, weewaawo nga basinga okugalima bagalimira ku musingi omutono nga gaabwe gaakulya mpozzi nga bwe gafikkawo olwo ne balyoka bagateeka ku katale. Obulimi ku musingi ogw'obusuubuzi butandiikirizi mu ggwanga lyattu. Mpozzi okusoomoozebwa okukyasinza obunene eri abalimi b'amatooke bwe bulwadde n'ebiwuka eby'enjawulo ebirumbagana ebitooke byabwe ne bibafiiriza ekitagambika. Olwaleero essira katuliteeke ku bulwadde bwa mirundi ebiri. Fusarium wilt abalimi bwe baakazaako eryakikotoka ate ne banana bacterial wilt kati obukyasinza okuba obw'omutawaana ennyo ate nga n'eddagala eribujjanjaba abakugu bagamba nti tebannalizuula. Obulwadde buno bombi bulina obubonero obufaanagana era bubuzaabuza nnyo abalimi, naye olwaleero tufunye omukisa ogw'okuzuula enjawulo ate mu bigambo ebyesigika eby'ekikugu ddala. Omusomesa waffe mu pulogulaamu yaffe eyaleero ye musajja wa Kabaka Okrut Wilson okumu ku banoonyereza ku bitooke mu kitongole kya gavumenti eky'Ekawanda ekinoonyereza ku birime ebitali bimu n'engeri gye tuyinza okutumbula obulimi bwabyo tusobole okubifunamu amagoba. Obulwadde buno
obwa banana bacterial wilt buleetebwa era bacteria naye bwefaananyiza nga omulala gwe tuyita fusarium wilt obuleetebwa fungus. Fusarium wilt ye alumba ebitooke ebika by'ebitooke bisatu. Alumba bogoya n'alumba musa kayinja alumba sukaali ndiizi. Tebulumba ebitooke eby'emmere. Kaakati ate banana bacterial wilt ye alumba buli kitooke kyonna. Ekitegeeza nti tetunnayo ekitooke ekitalumbibwa banana bacterial wilt. Ate obubonero bwe tulabirako bulingo obwefaananiza era ng'oba fusarium wilt. Banana bacteria ekitooke ekirumbiddwa banana bacterial wilt tulabira ku ki? Okusookera ddala olabira ku ndagala. Endagala zo zifuuka eza kyenvu. Zisooka ne ziwotoka, naye okuwotoka okw'ebitooke kubanga nga bw'olaba olulagala olw'eluwombo kiwotoka mu ngeri eyo. Naye ate fusarium wilt kiwotoka naye nga kisigalako kale eya yero. Kwegamba enjawulo erimu eri okwefaananiza olulagala olw'oluwombo. Naye ate fusarium wilt si bw'aba. Ekibonero ekirala empumumpu nayo ewotoka. Fusarium wilt tawotosa mpumumpu. Ekyokusatu eminwe gyengera matobotobo. Kwegamba kajibenga gikyali mito giba gyengera. Kajibenga enkota kebenga ya mwezi gumu eminwe gifuuka gya yero. Tekisobola kubaako mu fusarium wilt. Kati bwe kimala okuwotoka kuwotoka na kwengera matobotobo bw'omenyako omunwe osanga yo nga kwegamba osanga kusookera ddala amasanda ago gw'ogumiikiriza dakika wakati wa dakika 3 n'essaawa 3 ogenda okulaba nga amasanda agabadde kala y'amasanda gafuuka nga minyira. Gatandika okufuuka nga minyira naye nga gali ga yero. Era bw'okomawo olunaku next day ogenda okusanga nga bufuukidde ddala ng'eminyira. Ekitabaawo ku fusarium wilt kala ey'eminwe munda mu matooke gaba gafuuka brown ne gatandika okuvunda. Bwe gaba galunde gavunda ne gawunyira ddala. Era n'embizi sosobola kulya era n'ebisolo tebisobola kulya. Naye ate fusarium wilt endagala zengera eminwe ne gikendera mu saizi. Mu bacterial wilt tegikendera mu saizi. Gisigala size ezo zennyini. Bwe zirumbanga ekitooke kikyali kito gisigala size. Bwe kirumbanga ekitooke kikulukuluko gisigala mu size ezo. N'ate fusarium wilt akendeeza ku minwe naye ate eminwe tegyononeka munda. Omuntu asobola nakulya obunwe obwo obutono nakubadde gikendera mwate mu size. Wansi mu mugogo bw'otema omugogo osanga mu kala ezo egikyukira ddala okuva ku brown paka black paka n'okuvunda okwo n'amasira. Bw'ogenda otema weyongera waggulu. Wansi again oba mu mugogo tosanga mu masira mu fusarium wilt. Bacterial wilt osanga mu masira. Mu byonna ekitooke kisobola okutuleetera okufiirwa olusuku lwonna. Ekitooke kisobola okulwala, kuwotoka, kuvunda noba mu bacterial wilt noba nga tofuniddeyo ddala 100% tofuniddeyo ddala nkota yonna. Weewaawo obulwadde buno bwa mutawaana ekyenkanidde awo ate nga wadde bannaffe bannassaayansi bakola buli ekisoboka okuzuula eddagala lye tuyinza okweyambisa okuwaŋŋanga mu kiseera kino tebannalifuna. Waliwo bannaffe abalimba abantu nti obulwadde buno bw'okosa eddagala lino bugenda. Twasanga omusajja ng'atunda mu jirikani. Twagenda okucekinga ne tusanga nga liquid soap gw'atunda aguza abantu. Ate abagamba mbwomala tabulako n'omusulo tabulako ne kamula tabulako n'ebintu ebirala bwe bityo. Twagala abantu bonna bamanye nti paka na kakati obulwadde tebunafuna ku ddagala. Kasita olaba obubonero buno bwe njogeddeko kyandibadde kirungi ekitooke ekyo kyokka ekirwadde ky'oba ojjako. Tema ekitooke kigwe wansi
then okitemeteme okirekawo wenyini bulwadde buleme kutambula nnyo mu myezi nafa Prime Power Uganda wali mu Ndeeba bebasasulira obudde buno mwetuyigira n'olwekyo kitwale nga kyansonga naawe okubawagira bw'obaako kyeweetaaga okutumbula omulimu gwo ogw'obulimi. Prime Power Uganda wano buli lunaku tuyiya mulimi abadde atya nga tanyigirizibwa mu byalima ng'akozesezza amaanyi matono ng'ate akozesezza ssente si nnyingi ate amagoba ne gabeera mangi. Ebyo byonna ebyuma twabireese enfukiriro ey'omulembe. Tulina power spray ez'oku mugongo, tulina eza wansi ng'otambuza lupiira mu mita 5. Tubeera ne mist blower ng'ekola bulungi nnyo efuuwa lufu lwokka naye akawuka ne kaba nga kafudde. Tubeera ne pampu bweziti ezikuba ddate water. Tubeera n'esobola okukuba mu mita 3, 6, 10 oba ng'osobola okukuba amazzi go ng'olima musana. Akatale kajja kunoonya ne bw'oba olimidde mu kyalo yonna tukukakasa ojja kufuna akatale. Ebintu byabwe biri genuine. Natandika obyesiga olwa mashini eri ya kaca kati mbadde nnoonya eno endala ennene esinga ku eyo. Prime Power Uganda ffe tusangibwa mu Ndeeba ku Najja building, tuliraanye KCB banka. Sasula mpola bw'omalayo mashini eba efuuse yiyo. Jangu tukulaakulanire wamu tujja kusomesa ate ku bwereere. Ndowooza kyansonga ddala naffe okubawagira buli lwe tubaako ekyuma kyonna kye twetaaga okwongera okutumbula omulimu gwaffe ogw'obulimi. Erinna abapya abaakatwegattako essimu yaffe eri 0704636275. Kuno osobola okuweerezaako ebibuuzo oba ebirowoozo bye bizimba n'okutuyita okukukyalira naawe osomese abantu ba beene bekutule ku lukokkere lw'obwavu n'enjala. Teweerabira n'okutukyalira ku kibanja kyaffe ekya www.devcomconsults.com gy'ogenda